Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Musaako yonna gy'osinziira okuba ng'olaba There Is Still Hope. Abali ku Tish TV ab'oluzungu nammwe twongera okuba nga ate twala Musaako Dreams and Visions twagikomezaawo wano ku There Is Still Hope. So osobola ogenda under podcast yakulabawo Dreams and Visions. Kama tukebaza olw'amakya g'olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo mutukuvu leka jafuge era alungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli akiraba n'agamba nti amiina era amiina ddala. Kakati leero waliwo omusumba gwe bakozeeko olukwe olw'okumusuula. Nawulize bulungi emboozi eno ejja kuyamba gw'alina okutegeera ojja mumutegeera siina gwe ngenda kwogerako linnya wano wadde abamu bayomba mbuyogera amannya no olutulina okukozesa omwoyo w'amagezi ngeri gyatuluŋŋamizaamu. Omusumba ono ennaku zino abadde afuuse w'amaanyi okwetoloola ensi yonna ng'asomesa ayigiriza n'ebintu ebifaanaganako ebityo. Kati muno mu Uganda mwerabidde nti tulinamu bamafiya abasumba bo tebaagala basinga era tebaagala bayitako. Buli wojjayo omutwe baagala gutemako odde ku ttaka. Kale waliwo ekkanisa emu muno mu ggwanga ye yagala okuba nga ebuminga, yagala okuba nga essensera gye banyumyako, yerabibwa ku social media, yerina abantu abayitirivu. Kati olwo omusumba yatandika dde obuweereza okuba nti emabega eyo yali nga temunaba mutegeera nnyo, mumutegedde just few years mukama wamuwanisa waggulu mwina ne mumutegeera. Kati olukwe oluliwo lwa kumukakkanya kumutega kakodyo akagwemu, wana akagwamu bajja kuba balina we batandikira okumwakyuzinga n'okuba nga pulaani zonna ze balina zigendera ddala mu maaso. Pulaani ki? Pulaani ya kumukakkanya maanyi kuba eri ekkanisa teyagalira ddala wabeewo kanisa egolokoka ebe ng'egisukkuluma waggulu. Era mabega eyo navayo ne mbagamba nti waliwo omusumba gwe bagenda okuba nga batega, waliwo bamafiya abasumba olukwe lwe bateze naye ng'olukwe olwo baluteze omusumba omu. Kakati olukwe olwo lwandikola omusumba oyo yandirugwamu okusinziira nze ku kye nalabye wiiki ewedde. Olukwe olwo manyi sitaani nga asobola okutwala emyaka 4 ng'akubala naye nga gwe tomanyi. Tajja leero mbu akikole wadde kisoboka atwala ebbanga. Kati kino bakikolodde almost 2 years. Babala bafunayo omuntu waabwe bamusindika ku kkanisa n'ababeeramu wajja waddayo tali constant, tabeererawo ddala n'abeerawo awo. Kumbe luli lukwe omuntu ono gwe basindika alina gye yava, waliwo obuweereza bwe yali avaamu oba bwe yali aweererezamu nabwo bw'amaanyi nnyo mu ggwanga muno Uganda. Yali aweereza omwo kali n'amala ebbanga eriwerako nga takyaweerezaayo. Kale era ebbanga lye yamala nga eno gy'abadde aweereza taliiyo, egyo emyaka 2 we yasisinkana katono nyini kumusindika ayagala okuba nga yekka yamanyikwa
agala okubanga ekaya gwe balaba ku social media ez'enjawulo alina abayitirivu abantu okitegedde ajaji nga samoni z'abanne n'amiitinga ono emwezi emyaka 2 gye yali avudde eri ng'eri takyaweerezaayo yali asisinkana ono mu nkukutu era ne bapanga olukwe. Kale olukwe olwo lwe baapanga lwe lugenda okuba nga lukolebwa mu wiiki ng'eneemu oba 2. Naye nga kigendererwa kukakanya musumba ono maani nga w'amaanyi nga buli omu amuwaako referensi nga buli omu amulaba nti watutumu ng'atambula amawanga kiki balina okuba nga banoonya engeri yonna emuteeka ku ttaka. Ayejjukira bino bintu biri spiritual zino entalo ezimu wadde bano bamafia naye basooka gezaako spiritual battles wezigaana ne basooka banoonya mechanism endala naye nga zino entalo ziri spiritual. Kale bafuna omuntu abe ne bamyaka 2 abadde eri abalimu bino emyaka 2 gyamala nga avuddeyo eri nadde kati era naye tabadde ya constant kyalumu nalumu kyagendayo n'ababeeramu nga wagenda na meeting oli amusindika nga wamuwa strategy yonna kyekigenda mu maaso kyekikolebwa. In fact yasindikibwa nga spy ramala sindikibwa kati trap gye baakoze kanisa ya akamaso kagikutte kati bano kye baagala ono eri gye yalaga wabeeyo okw'omukolo ogukolebwa mwe mujja gulabanga mukolo gwa bulijjo kusanyuka mwana afunye mwana munne kiki ekyo n'ebintu ebifaanaganako ebityo. Naye mu nsi ey'omwoyo bano banoonyayo omukolo ogukolebwa kweri ekkanisa nga yenkwaso. Ab'amagezi bokka benjagala wano abalina binoculars wano mugenda kukola pate oba mugenda kubaako kyemugatta mugenda kubaako kyemugatta. Tebo bagambye niwabanga tewali mukolo gw'amaanyi bo kasita kugattibwa kubaawo bo ne badde ewaka kyokka kye baagala kubanga ekigendera kyabwe si mukolo ekigendera kyabwe baagalayo attachment gye basobola okuba nga bakola mu nsi ey'omwoyo babe nga bafunye oluggi. Kale ate pasita kankubulire bino ebintu by'omwoyo tosagamba buli saa ndi spiritual buli ekijja sitaani buli sitaani kyaleeta ngenda kubanga nkiraba wo bwe kankubulire era kasobera omusumba ng'olimu ako nze sitaani talina wampita owedde yakuyiseeko dda at a certain point. Akati kino baakibalidde ebbanga singa yabadde azze buzi mu myezi 2 mubadde mugenda buuka muleme kitegeera naye abaluddemu kakabanga akanene ne question mark zonna ze mulina ze mwali badde nazo kati teziriiwo wakati mumulabanga owamu era mwamutumye n'ebimwogerako gye yava yabireese ekyo si kizibu nnyo eri ayinza okuba nga yasiibula mu bulungi naye gino emyaka 2 gyetoolodde abaddewa ekyo munosooka ne mwebuuza these 2 years abaddewa okitegedde. Kati waliwo ebisitole ebigenda ofubutuka awo mu bbanga ttono mulinde waliwo ebibuuzibuuzi ebigenda ofubutuka mu bbanga eritali lyawala kasita munaakikola we kyayagala ate ng'olwedde mwakkiriza muli mu fix muti speedi y'amaanyi baabatadde dda mu gaapu muti kasita munaakikola wakiwedde kiki kye mugenda otandika olaba mugatandika olaba divorces mu kyaki omwo obufumbo bw'abantu bugenda tandika okukubwa
That's number 1. Number 2, mugenda tandika okulaba kye tuyita abortions. Kubanga ole amusindika ye omusingi gwaliko gwa rituals, sexual rituals n'ebirala. Kati mugenda olaba obutabanguko nga butandika mpola mubaweereza buyingire n'ekibiina. Abaana bagenda kugwamu abadde bateredde bati mugenda laba nga abaana balinga abalina ekibavuga. Kati waliwo kye basimbye kiri awo ng'ate okisiguukula mulina owaayo omutaawo. Mulina okubaako omutango kwe muwaayo okukisiguukulula. Kubanga akisimbidde emyaka egyo nga mwe temumanyi. 2 full years nga temumanyi. Kakati eyo gye bayita grand opening kasita munaakola ekyo nga kiwedde portals zonna nga zigguddwa. Okitegeera? Bisitole bigenda ofubutuka awo. Mwe mukiweemu obudde mulala. Bisitole bigenda ofubutuka awo. Kasita banakikola mwe mutuule musirike muti. Time will tell. Mugenda wulira bisitole bitakwatagana nga bifubutuka wamanga awo. Awo kubanga omuntu likanisa yatu you endorsed. Uli abateeka mu fix kati you have endorsed. Era kasita munakikola nagatta omuntu wano physically mulaba this is union what and what, but in the spiritual realm bategeka dda kintu kitegeke kiri awo. Mwe mujja kubeera mukola emikolo ku kanisa ng'eri waliwo ali ku kyoto baseesaamu, they are connecting the spiritual world okusitemako biwawaatiro. Awo nasobola okuba nga yakuyita naye ate sitaani n'agezaako okutema ebiwawaatiro. Tosagamba nze tebasobola kuntemako, kisoboka musumba, oli mukwano gwange, nkwagala nnyo era nkuwuliriza, but I've told you this in advance. Nkubuulidde olukwe lwa myaka egyo lwe bapanze kati ogenda lugwamu. Kubanga almost 90% wamaze okugwa mu gap. Sigaddeyo kantu aka kasita onookakola epupu ng'owedde. Ate gwe by'omwoyo bimanyi. I will not explain much. Lika passions, stories ezigenda ofubutuka awo. Lunaku lumu ojja tutuula ogambe, I had a story, some certain boy spoke about this. Okitegedde? Olwo olukwe oyo omuntu banga lyamaze nga tali eri ne banga lyamaze nammwe ng'ali on off. Is not a constant somebody. Ali ne baba constant abadde amiitinga gwomanyi obulungi ennyo oyo wa sexual rituals oyo alina abantu bati ng'ate abasinga buvubuka. Kitegedde? Bw'abadde asisinkana era olukwe nga balupanga bayingiza batya bakubye batyo kasita banakuba obufumbo bw'abaweereza abasinga ogwo n'abantu ojala bisitooli babukuba obwenzi ne butandika okubalukawo. Immorality nefuuka immorality, abortion, ojala ba stories n'atandika okufubutuka mu kanisa omwo nze nkubuulira. Of which bagenda nakuyiwa ekyo kasita kinaggwa bagenda kuyiwamu abavubuka okikakasi. Bagenda kuyiwamu abavubuka abagenda okuba nga batambuza ekintu kyabwe bayingire mu babo okola results. Badde beetaagayo omukolo gwonna ogukolebwa ogusobola okuba nga bulinkinga. Kati bakifunye ate tekinnaggwa naye nze ndaba nga ate gwe ogenda okikola ogenda gwa mu gaapu ezo. Oyo tayagala amuyitako, ayagala abe wano nga ye Ssaabasajja w'amakanisa, yaboggola, yayogera, yalabibwa. Naye nga nawe okimanyi pasita nti oli
ne offices za secret society ziri awo. Manyi kye balimu. Lwakuba ono yajja ewamwe teyababuulira nti meeting oyo yali asababuulira. Bagamba Naveeri wayabagambye abadde nga bamu naye eri yasiibula ate eri abadde muweereza wamunda si bano abaweereza basiimula toya abadde ku lusegere mu buweereza avaayo. Kakati soka weebuze lwaki yavaayo. That's number 1. Number 2, lwaki ayagala kukolerawo ewuwa emikolo ng'ate mwana weeri tayagala gikolerawo. Kyona kisooka okyebuuze bibaawo nti omuntu asobola naye ekyoyo there is a lot of question marks. Lwaki atayagala gikolera eri yavaayo? Manyi omuntu nga bamuwadde mission asobola n'okusiibula eri mu bulungi n'avaayo mu bulungi. Kubanga bamanyi ogenda trackinga kati eri wavanga teri negative report ogamba there's no problem. Naye nga muganda nga okuva eri yalina mission eri set. Setting eti era yiyo gitomedde. Nze nsaba Mukama ayogereko naawe Musuubuzi. Era nkimanyi Mukama ayogera naawe era agenda kwogera naawe. Naye nga olwo olukwe lunene luti mission gunene ajja n'aspyinga n'atwala n'aspyinga. Bw'oba omanya nti oli eyamutuma asula omulumi omutwe. Asula ebirowoozo byonna tebiteredde. Wafuuka omanyi envunza oli nvunza omutujja okitegedde. Era is looking for all ways. Era nze njagala taking a lot of care youth ministry. Ekyo nkikugambye. Take a lot of care in youth ministry. Awo ewali emmandu so bagenda okuba nga babalula bagenda baleeta. Out of which kankubuulire babaleeta dde abamu. Era bamazeewo awo ebbanga akati ne banagamba we want to join the ministry togenda kubabeeramu ka question mark of which baluddewo awo. Serious tani obimanyi pastor. Wanaye wamukolerako obimanyi bulungi nnyo. Era asobola okubalira emyaka ekyo ne10 ng'akubala asirisaati. Manyi alina kalakita yo is patient enough. Ate ekyali badde ekyaffe nti ye akuswama muwikalakaasa n'okola buli kimu naye ng'aswamya anoonyayo omukutu gwonna. Kakati abo babaleeta dda abamu wadde abamu tebannabaleeta babaleeta dda bali omu. Kati we babeera omu bagenda joininga ministry ate oyinza okwekanga n'abamu bajoininga. Kati bano be bagenda oleeta oluvannyuma be bagenda okuba nga bakola vulugu nabali wulira akakodyo akali awo. Bano abapya be bagenda okuyiwa be bagenda okukola immorality nabali bagambe ekkanisa ya gundi ogiraba bavubuka beezaalamu nga baagala njagala pastor wuliriza I love you so much. Ddala bakuba naye esikusisiikanangako physically. Yasibeerangawo n'enkyego basimu bandi kusinkana oba nedda sirina buzibu. But your ministry is okay. It has blessed many people. Kitegeera. Era nsaba ntera okulaba. Naye akakodyo kaakano abavubuka be basooka okukuleetamu. Abajoin abamu abamu banaba kati bano abaasookayo kati olumusi mubalabanga beebo bana bakkanisa kati bano abooluvannyuma be bagenda okuleeta be bamu nabali be bagenda okukola vulugu. Jjukira oli abasindika ekyo kyali sexual rituals. Ekyokedde bagera kwegatta nabali kati olabaawo embuto olabaawo morality yingire mu bavubuka babasensere obufumu ebiki ogattaawo abantu mu wiiki emu
babenga bawo kanyola olabenga ekanisa tanso okufuna image enfu bapanga babenga kate ekanisa yoyo nayo eriwe etyo wala okitegedde kakati ekyo balina kikolanga bafunye ekigula lugi wali omugana kyayita ekigula olugi mwabala bako omupiira wali kibayita community shield omukolo ogujja kakawuuwo mukyalo twalinga eyo twalinanga akasiki kati kino kyemugenda okukola ekate negenda okubanga eggulwa wakati tekisobola kiri kyebagala kukolebwa nga temunaba kubanga mukola kino nze manya alina amagezi ategedde era gwenjogerako bamumutegedde ne gwenjogerako gwe baagala olumbo ba mission gye bapanze mumutegedde ne gwe baatumye mumutegedde bw'atabitegedde ojja bitegeera sijja kugamba nti yangu mu inbox yange wane onojja nyinza obutagamba wasiri sure ani azze kujja kuwonga mumanyi ega gwe mbadde nkumanyi njogera naawe jangu ombuuze nze nkubulira amanya opening oya gundi yatumye bamutumye erugala kakati oyo babuulidde gye bagenda okukola ataaka lugala naye waliwo gwe baatumye yalinako obuweereza bwe yalimu obw'amaanyi wano bwe mugoberera ennyo n'avaayo n'asisinkana ono ayagala okuba nga ye kabaka nga yawambye makanisa gonna atandise ogasensera kati era oba totegedde awo bw'oba nga tutera okwogera jangu minimox nze nja kukubuulira nga pulaani bwe bagipanze wagitegedde otya ebyo bireke ebyo tojja bitegeera ebyomwoyo bya mwoyo era wadde bangoberera waliwo vidiyo emabega gye nakoze mabega beyiseeko nakumeka naye waliwo omusumba gwe bali kupangira olwo waliwo omusumba gwe bali kupanga abadde omuweereza naye bagenda omukuba ekigu kakati ngezezaako okukola ki okulambululira ebintu ebyo nga webiri naye okujja ne details endala naye the pastor siina namba ye era siina ngeri gye mufunamu basoogera abako naye eba nkoze ka message kano basooka muwa n'akalaba n'oba takalabye abaweereza basobola okukalaba ne bamugamba ne bate bakalabye basobola okukoza reference nga bimaze otuuka nti wali akavubuka akakola ki akayogerako ebintu ebifaanaganako ate weebiti ebiriwo wano naye nga olukwe lw'amaanyi nnyo olutute ebbanga tebalukoze kati naye ekyo kye baagala mukole musooke mupozingemu naye mulaba nti kiri fine mwe mukikole then ebiddirira mwe mujja kuba nga ate mumbuulira mukama nkwebaza olwa buli sekino mwalaba era awuliriza tukwebaza olwa buli omu mukama nze nsabira omusumba oyo pulaani zonna ez'omulabe sitaani zireme kulaba mukisa mu bulamu bwe sitaani yajja kubba kutta nakuzikiriza ayagala yegulumize kakati waliwo abamafiya pastors abataagala kulaba nga waliwo ate abali waggulu ababuulira amazima nga baagala babeere waggulu n'obulimba bwabwe naye mukama tusaba omukono gwe ogutayimpawadde gujje guyuzeyuze buli pulaani z'omulabe sitaani oyo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina Kristo muwe obulamu bwo abeere mukama obulamu bwo ate omulokozi gambayo Yesu nkwebaza olwaleero olw'obulamu bwompadde kyebambukuwa obeere omulokozi era mukama waabo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina subscribing liking sharing comment section weeri mu comment n'onombuza twakyengenda kuwaba bagamba oli mutitizo oba byogera bituufu yogera amannya gwe olowooza gwomanyi buli kimu kikubibwawo nga olowooza ebyomwoyo bitegeerwa ba mwoyo kitegeera aye Katonda yatuwa omwoyo w'amagezi buuza Gordon ali mu kkomera lwakubanga ayogera tagoberera mwoyo wa Mukama naye Mukama amanya gatugamba okugira tugugira naye ffe tetukola nga gwe oyagala
kale lwate twogera amanya gwe tandikawo kacana awo gwoyogera amanya okitegedde naye ffe tukola ng'omwoyo watugamba wama akagambo join okalaba okakooneko okakoonako nojjuzaamu bakugambye obuweereza buno ojja kuba obusapootinze kubanga twetaaga sapoti wena abatuwagidde okuva January paka December mukama abawa omukisa abagaggawaze mukama abakuuma abanyweze mu lugendo luno lujjudde ebiwonvu n'ebiko mukama abakola ebyekisa abateekeko obukuumi bwe byabiri mu mukaaga muyingire mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina kaneetololemuko Katonda enkomawo esitole nkyajongerayo mu maaso ngenda kukubuulira ebikusike byembadde ate sikubuulidde naye gwe oyagala okumanya ebisingawo ng'omanye wadde oyogerangako nange namba empya sigenda okukuddamu onkubira wadde ompereza message nze gundi no kubanga nkimanyi spying agents bayitirivu okitegeera unless I saved your number nga nagisavinga awo osobola okunkubira ate ne nkunnyonnyola ebisingawo ku luno olukwe babi tumusabire omusumba oyo tumusabire sitaani aleme okulaba mukisa kubanga akoze omulimu munene naye baliwo abataagalira ddala labalabeere ku top kale kaneetoolemu katono nsobole okuba nga nkomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'amakya g'olunaku olwaleero shalom. Webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.